Program Tunula Tusome gamba muno nti egguse. Muzzukulu wa Mugema omubwati munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Nze Mwanjuzi era omutesiteeso wa programu eno ennyuvu eya Tunula Tusome. YouTube Tunula Tusome, TikTok Tunula Tusome, wonna ku platform ey'enjawulo teekamu Tunula Tusome, likinga, commentinga, kwekyo ekikunyumidde, ekikunyiiziza n'ekikusanyusizza, oba kale ky'oyizeemu teekawo ka comment. Ate si kyokka oyite ne banno bagambe nti bajje tunyumirirwe wamu. Programu eno Tunula Tusome tutunuulira ebintu eby'enjawulo naddala obutabo buno tubusomera ddala. Mpozi ne kale akanyumiro kaffe ak'ebikusike mw'omanyira ebyotamanya naye nga byaliwo. Nze muzzukulu wa Mugema nga bwe nkugambye, tuli katabo ak'abazibumbira kawandiikibwa Kulanima Kalinda, era ng'essula gye tuliko yeesemberayo ddala ey'e11 egamba nti Bazibumbira bwe yagenda okwanjulwa teyaddayo. Byajja bitya? Katubirabe. Abaganda baalugera dda nti omuliraano gwokya bbiri nga baagalana. Bwe kityo n'ogwa Nakitto ne Bazibumbira bwe gwali. Buli omu kyeyalyangako nga kiyinza okumulakira ng'akiriddeko munne. Ate omwezi gwagenda okuggwa ku ggulu nga Nakitto amaze okukkiriza ssebo okujja Bazibumbira mu masiga. Wabula obuzibu obwaliwo, omulenzi yali yeeyaguza lujjo, ate nga tebayinza butamusaba mutwalo. Ate ng'ebyo biri awo n'okutya yasooka bambi kutya engeri gy'anaabuuliramu mukama we, si kulwa ng'amuyita mukaba oba kabe kasinje n'okumugoba ku mulimu. Naye musajja w'abandi Sadaayo si bw'atyo bwe yali afaanana, era bw'atyo yasanyuka nnyo okuwulira ekyama kya musajja we. Okumanya nga yasanyuka, yayita Bazibumbira ne Nakitto ku kyeggulo kwe baanywera ne ku twenge ssebo otwali tuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Ate n'asuubiza n'okuyamba Bazibumbira mu kuwaayo ebintu. Omulenzi yawandiikira ssenga w'omuwala ebbaluwa era ne mwannyina. Olunaku olw'okwanjulibwa lwatuuka mangu. Sadaayo ye yatwala Bazibumbira, era abazadde ba Nakitto beewuunya nnyo okulaba ssebo nga Nakitto afunye omulenzi atambulira mu mmokota nga jjajja wa Nakitto bwe yagiyitanga. Ye yagyeyitiranga mmokota. Nga bamaze okulamusa abagenyi, kitaawe w'omuwala ne ssenga we era ne mwannyina omukulu baafulumako wabweru okwegeyaamu. Omukulu omusajja yadda mu kukungiriza nti wo ate ono naye ali bulenzi, ssebo olaba asitulwa n'omubaka wa DC Mulamba. Kale nno w'olabira omukisa, ani yali amanyi nti Nakitto afumbirwa mu Bazungu? Kale wano ssenga we yamukomerako nti aleka naawe waalabye eki ky'otonolya nga okyesunga otya. Naye nze mukoona ngatto mbadde musiimye, ajja kuntwala ye bannange. Nakitto yalyoka n'ateemanyiiza buno buwongo bwa kuno. Wabula abo bamusiba mataayi nze mbamanyi, ssente tujja kusalira ddala nnyingi, tewali kwefeffetta mbwe ate anaagowa mmeka. Oyo omulenzi mwogera Luzungu ayinza n'okuzaayo omwana waffe. Ko kitaawe wa Nakitto nti kumuzaaya kutya? Bakugambye nti ekkubo eridde wano talimanyi? Omuyita kino kinnalumansi ekitamanyi na ludda lwa kyalo. Kale munnange okwegeya kwagenda okuggwa nga Bazibumbira waakusalirwa embuzi bbiri, emu ng'etambuza ebigere, endala nga ya mubibbo. Baamusalira embugo bbiri, ekkanzu bbiri ez'omuleera, ebita by'omwenge 6, eby'omubisi 4, siringi 1000, era nga yali esibira omugole we wamu n'okumunona. Ate bamujjukiza kaasuze katya eddebe y'amafuta, mpozi n'obuwujjo n'ebbomba y'ebibiriiti. Kale musajja wattu tabeera kuba musajja wa mu Bazungu, yandivuddewo nga n'empale ennyuguze. Naye Sadaayo ye teyafaayo, era n'okuzza teyazza mbu mutusedda, wabula ebintu yabikwata Kizungu. Kyokka yabuuza nti ssente muzaagala ddi? Kuba nti tubawadde omwezi gumu gwokka. Kino nno kyali kya mukisa, kubanga mu kiseera ekyo ne Sadaayo yali agenda kuwummula. Kale yateesa okugenda ettoola okuyigga enjovu ate ate afune lupiiya aggyeko eza musajja we ez'omutwalo. Naye mukazi w'ebyo teyabisiima, kubanga yali yeesunga okuwummulira e Mombasa. Omukyala yagaanira ddala ssebo okugenda n'ebba. Omwami kale kwe kutwala musajja we Bazibumbira. Enkoko embereberi egenda okukookolima nga Sadaayo ne Bazibumbira baatuuse dda e Busimbi.
ate obudde okugenda okutuuka mu kalasamayanzi nga boogerera mu bende. Okumanya ng'omusajja yagoba emmotoka ku luguudo luno lunannyini makoona ageweta ng'emmindi, ennabingoola ssebo baatuukayo mu ggandaalo, naye baagenda okutuuka ebundi bujjo gye baali ab'okusula ng'enswera bagigobesa lulimi. Olugendo lwabamalamu endasi, anti baamalira ddala ennaku nga bakyali wansi. Kyokka omulimu ogwabatwala baagukwata kannabwala. Mu wiiki 2 ze baamalayo battiramu enjovu 4, battiramu embogo 2 n'ensolo endala nnyingi, era ne lupiiya z'omutwalo baazimalayo mangu. Naye munnange bajjajjaffe baabula badda nti obwato bufa magoba, kubanga bazifumbira ne mukama we baba basigaze olunaku lumu bamalirize omulimu ogwabatwala ne bakwibwako akabenje bombi. Mwami Saddaayo yali ayagadde olunaku olusembayo mpozi alumale ng'akuba ensolo ebifaananyi mu kifo ky'okuzikuba emmundu, era baabukeereza nkokola ne beeyiwa ku ssulo mpozi batere banoonya ensolo nga tezinneekweka. Omukisa gwabagenderako mu kino, kubanga bali bakatambulako akabanga mpawe kaaga gye baakuba amaaso nga ku seebukule w'enjovu. Munnange tannaawa mulenzi nga wa mulenzi we mundu ye atera asoobe ng'omumpembe w'enjovu tannamukonga lusu. Bazibumbira guno gwe gwali omulundi gwe ogusoose okukwata ku mmundu ya mukama we. Eno Buzimeeni yabanga akootakoota nga bazibumbira ali mu kwegezaamu mu Sabaawa. Bwe yagiranga n'atunamu n'alaba nga seebukule yonna sebagweredde mu mmundu bw'ati. Ate era bazibumbira yeesooza n'okwesooza nti kati singa simumazizza emmere. Naye oba bwali butanwa oba ki? Nange saamanya. Ekigambo yali yakakijja mukama bw'ati, emmanduso y'emmundu n'emasuka be pa! Akatayi tekaasala na kkubo nga Wanjovu n'essasi bali bukwata oba amalusu n'eddookooli. Liba kukwasa mutima singa kati Wanjovu z'embuyaga naye munnange lyakwasa kugulu. Essasi gye lyava Wanjovu teyamanyaayo, naye yakaaba mugumu gwokka n'atandika okudduka nga bwe yeetooloola ate nga bw'asalinkiriza. Olwo nno bazibumbira emmundu yagisudde dda era ng'entiise mulambaazizza ng'omulambo. Enjovu yalekerera okulumbagana eyagikuba ekyasi ate yadda mu kulumbagana Saddaayo n'etandika okumunoonya ng'eringa emugamba nti kasookanga obirya. Kale kwe kuwujja bw'eti ekikono kyayo etere emukuba oluyi. Eyo yerabika nga y'enkumiriro ya Saddaayo. Yali tayinza kudduka ate nga talina na mmundu. Mpozi enjovu yandigikutte kiko.